أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، محمد ابن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاتنا عليه. فيا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi bwonna, kabeera obukendeevu bwonna ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqana wa razakana. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda era atugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ffe ffenna abali mu nsi, n'atonda na byonna ebiwangaaliramu. Mulimu ebiwuka, mulimu emiti, mulimu ebisolo, naye Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda. Era Allah tabaraka wa ta'ala ne yeesigaliza n'obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga abigabirira. Ye yabitonda Allah era yabigabirira. Atugamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala: wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba teriiyo kitonde kyonna kiwangaalira mu duniya muno, kiwangaalira mu nsi muno okujjako nga illa ala Allahi rizquha, obugabirizi bwakyo, riziki yakyo eriwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agituusaako ekyo ekyokulya, akwanguyiza ofune kyonoolya, abange ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tuteekeddwa okufaayo okubeera nga tumwebaza n'okubeera nga tumusiima, era tuteekwa okufaayo tumanye ensonga enkulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Ensonga eyo si ndala, esiiba etujjukizibwa, esiiba mwana wattu etusomesebwa ebbanga lyonna nga nayo yakusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'atugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba teyatonda bantu kagabeera amajinni okujjako, yatutonda tubeere nga tumusinza. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu alaina, kitwagatako okubeera nga na'budullah, tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin, nga tumusinza munsinza Allah gyasiima. Tumusinze nga mwana wattu tumwawulira ebyo bituteekeddwa okuba nga tumwawulira nabyo, tuteekeddwa kuba nga tumugattako ekintu kyonna, wabula tulina okuba nga tumwawula, tumusinze nga tumusinza yekka. Ibadallah, abaddu ba Allah balungi, sirema kubeera nga nnyongera okweraamira wamu n'okubeera nga nejjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nammwe ne mbajjukiza ekyo nno kiragiro. Hatha amru min Allah, kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasiyatun min Allah, era nga kiramu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala.
للأولين والآخرين إريابا بات سوكاو نيري نابو أبالي سيمبايو الله سبحانه وتعالى تغامبا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله سبحانه وتعالى أتغامبا أنتي يلاملا أبابا سوكا بنيني كبيرانغا يباو يبتابو ومنفا بالي والواليرو Allah kyalamira abatusooka n'abaliwo olwaleero n'abalisembayo Allah yagamba nti anittaqullah abange kyakutya Allah subhanahu wa ta'ala weerwaneko weefubeeko toyogera kigambo kyonna okujjako nga mwana wattu kiri mu bigambo ebyo Allah byasiima kubanga kijja kulaga nti omutidde naye senga kanaakutanda n'oyogera oba n'ofulumya ekigambo nga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala takisiima nga Allah takyagala kabonero akalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala tomutya kubanga mu bubonero obwoleka era obulaga nti otya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeeranga oli mu abo alladhina yaquluna as-sidqi mwana wattu aboogera amazima nga beewala obulimba tufube nnyo nga bwetusobola okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa byaffe tutya Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara obudde bubeere bwa misana oba bubeere bwa kiro tugezeeko nga bwetusobola okutya omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yenna anaalemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga amubonereza era ajja kubeera nga amuvunaana weefubeeko weerwaneko osabe Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mu abo abamutya era naawe ebikolwa byo weerondoole n'ebigambo byo weerondoole biki byoyogera na biki byokola ddala Allah subhanahu wa ta'ala abisiima amla oba tabisiima sirema kwongera kumusiima Allah n'okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ni'matul haya ekyengera ekyobulamu bangi ng'essaawa zino bagenzi banje essaawa zino obusimu buvuga gundi amututte Allah amututte nga boolekedde okusula mu kyalo ewaabwe boolekedde okusula mu makaage bakole enteekateeka eziddako ez'okumuziika bw'oba okyalina obulamu manya nti kapito gw'olina gw'oteekeddwa okwegasa naye obeere nga mwana wattu okola era tekuba kutiisatiisa wabula kuba kugamba mazima nti naawe eriyo akawungeezi akagenda okujja nga bakuteekateeka nga bakunaaza obeere ng'osinkana eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala ne bwekyo weefubeeko era weerwaneko olongooseze mu bulamu Allah bw'akuwadde kubanga ekiyitibwa sirrul haya ekyama ekiri oba ekyama ekikusike ekiri mu kusigaza obulamu si kirala kyekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyatulaga mu sura eyitibwa Muluk aya ey'okubiri Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Allah eyatonda obulamu n'atonda n'okufa abamu Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjako obulamu saata abalala Allah n'abubalekera bwe gwabulekedde olina ekyokuyiga kikulu nnyo kwabo Allah baatutte nga n'ekikulu ekyo si kirala Allah yagamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yagala alabe muffe ani aneefubako n'alongoosa emirimu gye abadde omuyaaye aleke obuyaaye abadde omubbi abe ku bubbi abadde omushiriku ave ku shiriki abadde tasaala alekeyo obutasaala agende mu maaso mwana wattu n'okubeera ng'asaala naye ma'al asafu shadid ekisinga okukuba enkukwe ekisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti kathiira minna bangi muffe tuziise abantu bangi oziise maama wo oziise taatawo naye bakusanga tokyuseeko atasaala agenda mu maaso n'obutasaala bwe omwenzi agenda mu maaso n'obwenzi bwe omubbi agenda mu maaso n'obubbi bwe newankubadde alina baziise ng'akakasa nti basinkanye Allah subhanahu wa ta'ala era nga netabuusabuusa nti wakusinkana Allah baganda bange tugezeeko okulongoosa tukimanye lwaki Allah tulekedde obulamu kusigaza obulamu buno sigakisa si chance gye tufunye nti tugende mu maaso n'okwonoona la wallahi wabula Allah subhanahu wa ta'ala tulekedde obulamu tusobole okubeera nga tulongoosa tusobole okubeera nga twefubako tukole byokka Allah tabaraka wa ta'ala byasiima siba entandayo kubanga teri agenda gikusibirira siba entandayo kubanga obulamu Allah kyabukwazise akyabukuwadde naye ng'okimanyi nti yawma min al ayyam olunaku mu nnaku Allah ajja bukujjako obeere nga omusinkana so twefubeko tubeere mu abo mwana wattu abalongoosa
Ekigambo kino kimu nga tugenda okuyingira mu darusu yaffe tubeere nga twongereza ku musomo gwaffe. Mbakubiriza baganda bange twegendereze twewale kigambo kukeereya ssala. Kigambo kukeereya ssala tekisaana kubeera mbeerayo. Nkiddamu kyavunaanyizibwa omusiraamu okufaayo naddala omusaaza asaala essala okulaba nti ofuba nnyo okwekwata ku biseera by'essala. Allah tabaraka wa taala bwe yali atwalikako okusaala essala yatugamba nti inna ssalata kanat ala almu'minina kitaaban mawquuta. Allah subhanahu wa taala agamba nti essala zino yaziraalika ku baddu abayitibwa abasiraamu, ku baddu abamukkiriza bateekwa okuba nga basaala. Naye Allah agamba nti kitaaban mawquuta, nga ziriko ebiseera ebiragaanise, biriko ebiseera ebirambulukufu, kuliko ebiseera olwedde ebyannyonnyola ku byo. So si muntu kusaalira waayagadde, si buli omu waayagalidde nti nze mba nkyali bize, ntulima nze mba nkyali bize, kasiteera n'abandisadde, magharibi n'abandisadde, abange kyabbeeyi. Era alayhi Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti hafidhu ala salawati wa salatu al-usta. Allah agamba nti mwekuumire ku ssala, naddala essala eya wakati, ala wa huwa salatu al-asri, nga nayo ye salatu al-asri. So tugezeeko nga bwe tusobola okubeera nga obudde bw'essala tubwekuuma butiribiri. Omuntu omusanga yeewuunyisa mu dduniya yaffe bwe tuwangaalira ng'ejjula tugenda kugivaako, osanga omuntu akuuma obudde bw'omulimu bwe baamugamba ne mukama we mu dduniya mwawangaalira waakolera emugamba nkwetaaga ku mulimu ssaawa emu yennyini, kitegeeza omuddu ono abeera ku butiribiri. Era lwakeereyo alinnya kabbola nti nyanguya, obudde bunkutte enkeereyo okutuuka, n'amutwala misinde. N'osanga nga balina miitingi ya kika, balina miitingi ya kuwasa, ne bateekawo ne zifayini kwoyo anaakeerewa. Naye omusiraamu teyeekubiriza, omusiraamu talaba nti akeereyo okugenda okusaala. Abantu ne baazirira essala wa nahnu nasma, naye nga tuwulira. Wallahi omuddu n'asigala mu mboozi ye, muddu n'asigala ng'anyumya ku mupiira, muddu n'asigala ku mulimu. Okukola omulimu gwa halaali gukkirizibwa. Barakallahu fiikum, kikkirizibwa okubeera nti omuntu akola omulimu, abeere ng'akanika, abeere nga mubazzi, abeere mu dduuka lye, abeere hadha jaiz, kikkirizibwa era kiri halaali. Naye ate essala yaabwe atteekwa okubeera ng'ogisaala. Nuqaddim alwajibu ala alhalaal, tukulembeza n'okusoosowaza ekyo eky'obwetteeka ku ffe ku ekyo ekikkirizibwa gye tuli. Yesu okkiriziddwa okubeera nti okola, naye ate essala yabwetteeka. Kati faayo ofube okulaba ng'ekyobwetteeka ky'okulembeza, ekyobwetteeka nga mwana wattu kigenda mu maaso. So leka kuddira halaali, kuddira ekikkirizibwa gy'oli, mwana wattu obeere ng'ate kifuuka ensonga okeereyo ekyobwetteeka ku ggwe. So essala tubeere nga tugisaala. Abange bwe gubanga mulimu, bw'eba ssala omulimu gwe tegusaanye kubeera nga gukontana, tegusaanye kubeera nga gufuuka ensonga okeereyo essala. Yesu lwaki olaba nti tukola emirimu mingi tumenyeka, naye nga la barakata fiihi, nga tegikyali mu mikisa. Limaadha? Ekintu asulu y'okubeera nti emirimu gyaffe Allah agiteekamu emikisa kwe kubeera nga tuyimirizaawo essala. Naye ate emirimu tugisinzizza, emirimu tugifudde mwana wattu ekyenjawulo, emirimu tugifudde ekintu ekikulu ne kifuuka ensonga ne tukeereya essala. Baganda bange, essala tosaanye kuba ng'ogikeereya. Omu ku basahaba bwe yayogera ku aya egamba nti fawairu lilmusallin, okubonaabona kuli kwabo abasaala, yagamba radiyallahu anhu, yali ndoza Abdullah ibn Abbas masalabidde, yagamba nti bw'oba onoonya Allah baayogerakaawo, abalabye abagenda okubonaabona abakeereyo essala, yagamba nti bebo bonna mwana wattu abajja essala mu biseera byazo nga yusalluuna basaala, naye wahum mutaakhiruuna, nga mwana wattu essala bazikeereya. So weefubeeko nga bw'osobola okulaba nga mwana wattu olulunkana. Baganda bange, okusanga layini esooka eno ya bbeeyi, okubeera nti obadde ku layini esooka kyankizo kya bbeeyi, okubeera nti osobodde okusanga takbiratul ula, takbiira esooka, kyankizo kya bbeeyi. Malayika zisabira abantu abasalira ku layini esooka. Allah subhanahu wa ta'ala ataasa abantu omuliro n'abataasa obunnanfuusi bonna abasalira ku layini esooka, ababeera nga mwana wattu basanza takbiira esooka. Falimaadha? Lwaki obulungi obutetubwagala? Lwaki tulunkanira bulungi mwana wattu tufaananako bwe butyo? Idhan ibadallah, baganda bange, ekigambo ky'okkeereyo essala kibi. Alayhi salatu wassalam mu hadithe yatugamba nti thalathat, abantu ba miteeko esatu la tuqbalu minhum ssala, Allah subhanahu wa ta'ala
siwakukkiriza swala zaabwe la tuqbalu minhum as-sala Allah siwakukkiriza swala zaabwe naye mubo yagamba nti warajul n'omuntu yenna yagamba nti warajulu ata salata dibara yagamba n'omuntu yenna ajja eri essala naye nga ajja kikeerezi ajja essala yawedde dda ajja alabiriza njuba bangi gye bali mu basajja bakulu mu bakazi abakulu nga mwana wattu bakeereye essala idhan la tuakhiru ssala temukeereye essala kubanga sikyavunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bayogera ku mulembe gwaffe bugenda ofaanagana Allah yagamba nti fakhalafa min ba'dihim أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله تبارك وتعالى يقام أنت موابا بغيندو كجا أبدو أباليو نجي الصلاة بجيكوما كبتيريبيري بكومو بدو الصلاة باقال الصلاة بجتكير بجتوالا أنك تكون بلا موابي موانا واتو أبو الله نابا جاو نيقام أنت أبغيندو كبدلا أبغيندو كجول فنجم الوابا ببدو وبغيندو كولا الله يقام أنت أضاعوا الصلاة بغيندو كبا نبالك الجفو أبغيالي الصلاة نagamba nti wattaba'u shahawati bagenda kuba bagoberera ebyobwagazi bw'omutima gyabwe abantu mwana wattu ekimukereesa essala ali ku mbaga ekimukereesa essala ali ku firimu lwaki akeereye essala ali mu kibanda kya mupiira kyalaba ttiimu ye lwaki akeereye essala agoberedde obwagazi bw'omutima gwe agoberedde amasanyu essala n'agikeereya naye Allah yagamba nti fasawfa yalqawna ghayya abo bonna abagayaavu ku ssala abazikeereye essala bagenda kubonerezebwa bakuteekebwa mu bibonerezo limaadha kubanga bakeereyanga essala baba banga bawooninga bakeereye essala naye nga bagezaako ne basaala ate olwo omutawaana omunene n'akabenje akanene kagenda kudda eri abo mwana wattu alladhina la yusalluuna aba batasaala ku ssala ate bo balabye nnyo okubeera nga mwana wattu bakeereye essala tebasaala na ssala bagijja mu bulamu bwabwe Allah bagenda okubuuza ma salakakum fi saqal lwaki muteekeddwa mwana wattu mu kifo kino ekyebibonerezo lwaki muli mu kutulugunyizibwa bagenda kuddamu baanukule bagambe bagenda kuwa ensonga zaabwe nemwemu kwezo bagenda gamba nti lam nakum minal musallin tetwali mu bantu basaala sofu bw'okulaba ng'osaala essala kubiriza n'emikwano girimizeewo essala era weefubeeko okulaba ti obudde bw'essala mwana wattu obukuuma naye ng'obukuuma butiribiri nga tokeereya mwana wattu ssala wa barakallahu fiikum wajazakumullahu kulla alkhair kigambo ekyo njagadde okubeera nga tukyekubiriza n'okubeera nga tukyeramira obudde bwaffe nga bwe bufaanagana omusomo gwaffe gutambula nagwo ogugamba nti aqwalun wa af'alun ebimu ku bigambo n'ebimu ku bikolwa waladati fiiha ujurun azima nga biriko empeera nga nnene waliwo n'ebimu ku bigambo byetujja tulaba byetujja tutunuulira n'ebimu ku bikolwa naye nga waladati fiiha ujurun azima nga biriko empeera nga nnene eri oyo mwana wattu aba yeefubyeko eri oyo aba ayagadde okubeera nti obulungi obwabufuna ebigambo bino n'ebikolwa tuseetuka mpolampola omulundi ogwayita twasembyayo ekikolwa namba 40 kyetwagamba nti assabru ala almu'siri assabru ala almu'sir omuntu okubeera ng'agumiikiriza kwoyo akalubiziddwa oyinza okumuwola akasente mwana wattu oyinza okubaako ekintu ky'omuwola naye n'abeera ng'akalubiziddwa azitowereddwa tasobodde kubeera ng'asasula n'ogumiikiriza ku ye ekikolwa ky'okoze ekyogumiikiriza kiriko empeera nga mwana wattu nnene nga bwe tulaba hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba nti man andala omuntu yenna alindiriza gwani gwalindiriza yagamba nti mu'siran oyo mwana wattu akalubiziddwa yagamba nti falahu bikulli yawmin sadaqatan abalibwa buli lunaku nti asaddaase buli lunaku abalibwa nti asaddaakidde omuntu oyo wamuwola emitwalo 2 wamuwola emitwalo 5 wamuwola kye wamuwola naga ngenda kukusasula ngenda kukuddiza akasente naye mutuufu ne zijja zimubula kuba muntu naawe zikubulanga naye we zimuguze ne bwekityo mwana wattu noga nti ogambye otya ti tolina kale nkwongeddeyo ennaku 2 nkwongeddeyo wiiki eno nkwongeddeyo omwezi katulabe ebbanga ly'omala ng'omulekedde ebbanga ly'omala ng'omwongeddeyo ekiseera ekyo obalibwa nti omusaddaakidde buli luki buli lunaku kyeza nti kyavunaanyizibwa bw'obeera ng'okisobodde si kyabwa tteeka naye bw'oba okisobodde kya bbeeyi kiriko empeera nnene obulungi obwo obw'okusaddaaka n'obeera nga mwana wattu obufuna
namba 40 nga kimu ku ebyo biriko ebyebbeeyi nabbi sallallahu alaihi wasallama ekimu ku ebyo byatukubiriza nga kirimu empeera. Omuwalimu yagamba nti siyam yawm fi sabilillah, siyam yawm fi sabilillah, omuntu okufunayo olunaku mu nnaku n'alusiiba ng'alusiibye khalisatan lillah, alusiibye kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'ofunayo olunaku mwana wattu n'olusiiba ng'olusiibye ibtighaa mardatillah, ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kusiima. Kimu ku bikolwa nga mwana wattu kirina empeera nga nnene, kitegeeza nti twefubeko, twerwaneko, obeeremu abo abasiiba. Bw'oba nga toli mulwadde, bw'oba nga tolina wakuluma, toli musaafiru, toli ki, emu ku ibaada abaatukulembera ze baateeka mu bulamu naddala mu myaka egy'obuvubuka ng'ebirwadde tebinnaba kutawaanya. Omuvubuka osuubirwa okubeera nti osobola okusiibako mande lwakuna, osuubirwa okusiibako ayyamul biid, ennaku enjeru, osuubirwa okusiibako mwana wattu ennaku z'oba osobodde, osuubirwa okusaalako salaatu layiri kubanga okyalina amaanyi. Alayhi salaatu wassalaam ku ky'obuvubuka eri omu ku waddu bwe yali alaamira hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, n'amugamba nti ightanimu khamsa qabla al-khamsi, yamugamba nti weegase n'ebintu 5 ng'ebito tebinnaba kubeera nga bijja. Nekyava amugamba nti wa shababak, weegase n'obuvubuka abo qabla haramika, nga tonnakaddiwa. Baganda bange abavubuka basajja bakulu essaawa zino banafuye, basajja bakulu essaawa zino bakaaba ebirwadde ebyenjawulo. Ku kaseera abeerawo n'ebidagala, atambula n'ekisaawo kye mulimu eddagala lyagenda okunywa, mugongo gumuluma, magulu gamuluma, alina alusa, alina pressure, alina ebyenjawulo, kaseera alina kubeera ku ddagala, naye ate gwe oli mulamu. Okubirizibwa okwegasa n'obuvubuka abo, amaanyi g'okyalina, obulamu bw'okyalina, beera nga weegasa nabwo, osiibiremukko olunaku. Mwana wattu gye bali abavubuka, gye bali abasiraamu, nga mwana wattu beekubiriza n'abeera nga musibi wa nnaku, mwana wattu mande lwakuna, nnaku nje tezimuyitako, si ekyokufunayo olunaku n'olusiiba ng'olusibe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kiriko obulungi nga bw'alambika alayhi salatu wassalaam. Atugamba, yagamba alayhi salatu wassalam, man sama yawman fi sabilillah, man sama yawman fi sabilillah, yagamba nti omuntu yenna asiiba olunaku fi sabilillah, olunaku lwonna lwaba asiibye n'alusiiba fi sabilillah, ng'alusiibye mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, alusiibye ku Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba alayhi salatu wassalam, yagamba nti ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ba'ada, Allah yongera wala ekyenyi kye n'omuliro enzira 7, alagamba emyaka 7 nga Allah atadde ekyenyi kyo wala. Tegeeza nti okusiiba olunaku olumu lukutaasa omwoyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, bw'oba oli osomye akatini, bw'oba oli owuliddeko ebitono ebifa ku mwoyo gwa Allah, bw'owulirangayo ensonga yonna nti bw'ogikola Allah akuwonya omuliro, abanga ensonga eyo gyekwateko. Ensonga eyo bw'obanga osobola ogikola gikole, kubanga kyogenda okuwona Allah subhanahu wa ta'ala yekennyini eyakuteekateeka. Allah yagamba nti faman zuhziha 'anil nar, yenna Allah gwaliwonya omuliro, wa udkhila aljanna, n'aweebwa ejjana, n'ayingizibwa ejjana. Allah yagamba nti faqad faz, agenda kuba awonye, faqad faz, agenda kuba yeesiimye olw'okubeera nti awonyezeddwa omuliro. Kitegeeza nti ataaguwona agenda kuba alabye. Era abaddu kye basaba Allah subhanahu wa ta'ala, yamugamba nti rabbana innaka man tudkhili nnara faqad akhzaytahum wama lidhalimina min ansar. Bamugamba nti Allah gw'oli bw'osazeewo muffe n'omuteeka mu muliro gwo, Allah ogenda kuba omuswazizza, agenda kuba alabye, agenda kuba afaafaaganiddwa nga talina yamutaasa. Kitegeeza nti bw'owulira akakisa nti omuddu bw'asiiba olunaku mu nnaku ng'alusibe ku Allah subhanahu wa ta'ala, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, obulungi bwamuwa Allah amutaasa omuliro, nga teweerabidde nti okusiiba emu ku ibaada ennene, emu ku ibaada 3 gumu ku 3 nga mwana wattu zirina empeera, Allah subhanahu wa ta'ala ziyeesigaliza. Asabru, obugumiikiriza, tero kiddingana ekigambo ekyo. Obugumiikiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yerekera obungi bw'empeera mwana wattu zagenda okusasula abukoze ddala ng'akoze obugumiikiriza bwennyini bwabwo. Allah yagamba nti innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisaabe, nebeera ng'eyo empeera Allah yagyerekera. N'okusiiba bwekute bwe kuli, Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithi n'atugamba nti abange assawmu li, okusiiba kuno kwe mulaba kwange, assawmu li. Hadithi eyo tesosola gamba nti okusiiba kwa Ramadhaani kwokka, nedda, wabula okusiiba kwonna mutlaqan, kwonna
konna oli asibye kwa sunna bakwa bwateeka. Allah agamba nti as-sawmu li bannange okusiiba kwange, kyava agamba nti wa ana ajiz bihi era nze agenda okusasula omusiibi ono. Yalaga omusiibi wakyagenda kumusasula, yagamba nti yada'a ta'amahu, aleke emmere ye, ngale emmere ogirina n'agireka n'agyerekereza. Mu ibaada omuntu z'asobola okukola ng'agikoze ikhlasan lillah, ng'erimu okuba nti ajawulidde Allah we, kwe kubeera nga mwana wattu asiiba nga ssente azirina teryamuganye kulya, ng'asobola okweggalira n'abeera nga mwana wattu alya oba n'anywa oba ebyobwagazi n'aleka mukyalo we ng'amulina halalan tayyiba, naye ng'anoonya Allah kumusiima. Ati ibaada eyo ya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala yerekera empeera zaayo, so lulunkana wettanira omulimu bwe gutyo ogulina empeera ennene, tomanyi kikigenda kukuyisaawo mwana wattu tutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akusiimye, era nga okusiiba naddala okwa sunna emu ku mirimu Allah gy'asinzirako n'akwagala, n'obeera mu baddu nga Allah subhanahu wa ta'ala akwagala. Kya bbeeyi okubeera nti omulimu ogwo tugwekwatako tubeere nga tugukola. N'omulimu ogwokusatu ng'empeera zaagwo Allah yazeerekera al-afu, okusonyiwa Allah yerekera empeera. Kyatugamba Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa asraha fa ajruhu ala Allah, muntu yenna anasonyiwa n'alekera abantu yadde alina obusobozi asobola omwesasuza n'ebirala naye n'amuleka lillah, n'amuleka kuwa Allah n'amusonyiwa, Allah yagamba nti empeera yeriwa Allah. Empeera y'oyo asonyiwa banne abamuyisizza obubi nga yandibadde abeesasuza, yandibadde aliko kyabakola n'abaleka kuwa Allah n'abasonyiwa, yagamba nti fa ajruhu ala Allah, empeera yeriwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegeeza nti ekimu ku bikolwa omuddu ky'oyinza okukola nga kirina empeera nnene n'aba 40, tugambe nti siyaamu yawmu fi sabilillah, omuntu okusiiba olunaku ng'alusibye muki lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Funayo olunaku lw'osiiba mwana wattu, ofuna okusiiba okwa sunna kwe weerekereza obeerenga okusiiba. N'aba 41 omwalimu yagamba nti siyam 3 ayami min kulli shahri wa yawmu arafa wa yawmu ashura, yagamba nti ekimu ku bikolwa ekirala wali atukubiriza kusiibayo olunaku lw'oba osiibye. Wano namba 41 n'atandika okutulagayo okumu kusiiba okwa sunna, kyava agambye nti siyam 3 ayami min kulli shahri, omuntu okusiiba ennaku 3 mu buli muki mu buli mwezi. Omuntu okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi, mwana wattu kimuko ebyo ebyebbeeyi. Wa yawmu arafa, n'okusiiba yawmu arafa, wa yawmu ashura, n'okusiiba yawmu ashura. Ekisooka sawmu 3 ayyam 3 min kulli shahri sawmu dahari, sawmu dahari, obuzito obuli mu kusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Mwana wattu obalibwanga asiibye omwaka mulamba, nnaku 3 n'ozisiiba mu buli mwezi, mwana wattu obalibwanga asiibye omwaka muki mulamba. Allahu akbar. Kitegeeza ki ekyo omwaka omulamba guwera gutya? Okusiiba olunaku lumu luzitowa ennaku 10, ennaku 3 zitowa ennaku 30. Subhanallah. Songa Allah subhanahu wa ta'ala kubisizaamu nga bw'aba ayagadde, songa empeera z'okusiiba Allah yazeesigaliza. Kati buli lw'osiiba olunaku lumu obalibwanga asiibye ennaku 10. La hawla wala quwwata illa billah. Naye laba omuddu bw'agayaalirira obulungi obwo, laba omuddu bw'ateefiiridde okubeera ng'afuna empeera ezo. So okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi kyenkanankana omuntu asiibye omwaka mulamba. Senga obeera bw'otyo bw'otambudde, senga obeera bw'otyo bw'ofaanaganye. Ennaku 3 abamanyi abawalimu ne batwala ekigamba nti z'ennaku enjeru, lunaku olw'e13, 14, 15. Ne wabayo n'abamanyi abalambika ne bagamba nti nakyera kikkirizibwa omuntu okusiiba olunaku lumu mu 10 erisooka, n'osiba n'olunaku lumu mu 10 eryokubiri, n'osibayo olunaku lumu mu 10 eryokusatu, ennaku 3 n'obeera ng'ozisiibye. Ne subhanallah, tugayaala nnaku 3 zigema okwerekereza okulya emmere, nnaku 3 zokka zerekereze. Ng'osobola okweza n'osiiba omwezi mulamba. Mwezi mulamba omuntu agubba wali n'agusiiba n'agattako n'ennaku endala 6, naye ennaku 3 ne zizitowa, ennaku 3 ne zikulemerera okubeera nti ozigatta mu bulamu obwo, oziteeka mu ntandayo. Kuno okusiiba kwa sunna kw'owulira alayhi salatu wassalamu teyazirekanga, ng'aziteeka mu bulamu bwe, ng'azisiiba sallallahu alayhi wasallama, n'azikubiriza ne basahaba be. Era ennaku 3 ez'enjeru oba ennaku 3 mu buli mwezi alayhi salatu wassalam, mwana wattu yazirabira basahaba babiri. Sahaba asooka
ayitibwa Abi Hurairata radiyallahu anhu, owokubiri ayitibwa Abi Darda radiyallahu anhu. Bonna balipotinga hadith ng'eri mu famati yemu nga bagamba nti awsani khalil, yannambira mukwano gwange, awsani khalil, yannambira mukwano gwange. Kitegeeza nti awaliwo ekyokuyiga ekisooka nti bw'obanga oliko mukwano gwo kiba kyabunaanyizibwa okubaako by'omulaamira, ate naawe alaamiddwa kyabunaanyizibwa okuwa ekitiibwa ekiraamo ky'onaakulaamidde. Ayinza okuba imaamu wo naga nti muvubuka jangu, naakuyita naga nti muvubuka nkulaamira nno ekintu kino, naakazi nebbi tosaana kuzireka nti kale n'abaako kyakulaamira. Ayinza okuba mukadde wo muzeeyiwo naga nti jangu muvubuka, mutabani wange jangu, ensonga eno gitwale nga nkulu, gifeeko nnyo. Abantu ab'enjawulo batulaamira. Kati alayhi salatu wassalam yalaamira basahaba be babiri n'abagamba nti awsani khalil, yannaamira mukwano gwange bithalatha, ebintu bisatu. Ekisooka yagamba nti bisiyami thalathati ayami min kulli shahr, yannaamira okusiiba ennaku ssatu mu buli muki, mu buli mwezi. Ennaku ssatu yazibalaamira, kiraamu ky'omubaka. Ate kyakoma kwabo babiri, wabula ffenna kituzingiramu. Buli yenna agala obulungi mwana wattu manya nti yakulaamira alayhi salatu wassalam. Era ekiraamu ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam beera ng'okiwa ekitiibwa, beera ng'okitwala nga kikulu. Mwana wattu naawe obeeremu abo abasiiba ennaku ez'essatu, obeeremu gati nange okitwala. Lwaki osiiba? Omubaka yazitulaamira, omubaka yatukubiriza okubeera nga tuzisiiba. Ojja kifunamu empeera olw'okuteeka mu nkola ekyo kyakulagidde alayhi salatu wassalam. N'ekyoku kyabalaamira yagamba nti warakata dua, n'okusaala salatu dua, n'okusaala salatu dua naye gibalaamira. N'ekyokusatu yagamba nti wa an awtira qabla an anam, n'okusaala witiri nga sinnaba kwebaka. Ne weebeerako emu nga gy'osobodde gisaale, oleme kwebaka bwebasi nga mwana wattu ekiraamo ekyo tokitaddeeko mu nkola. Beera nga okiteeka mu nkola, obulungi obwo ojja kubeera nga obufuna. Okusiiba okwokubiri omwana kwe yateeka wano, yateekawo yawmu arafa. Yawmu arafa emanyiddwa ebeera lunaku lwa 9 mu mwezi ogw'e12 oguyitibwa dhul hajji oba dhul hijja. Olunaku olw'omwenda lumanyiddwa lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajulizaako eddiini eno Obusiraamu, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Naku olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajulizaako. So bwe libanga lukusanzeewo kyabbeeyi okubeera ng'olusiiba. Alayhi salatu wassalam batugamba wano wasuila an sawmi yawmi arafa, yabuuzibwa ku kusiba olwa arafa. Faqala, kyabagamba alayhi salatu wassalam n'agamba nti yukaffiru sanata almaadiya walbaqiya, omuntu walusiibye asonyibwa mwana wattu ensobi za myaka emeka? Emyaka 2, omwaka oguwedde n'omwaka mwana wattu gwe tulimu. Subhanallah, tubuulira obulungi obwo, n'osonyibwa ensobi zo. Era nga bwe nabagambye nti bw'owulirayo ekikolwa kyonna nga bw'oba okikoze kikutaasa omuliro kyekimu, bw'owulirayo ekikolwa kyonna nga bw'okikola Allah akusonyiwa abange ekyettanire. Kubanga nze nekakasaako nti nina ensobi, naawe bw'otyo olina ensobi z'olina. Kullu bani adamu khata, kitegeeza nti nahnu muhtajuna, tuli beetaavu nnyo eri okusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'owulirayo ekikolwa nti bw'ekikola Allah nsonyiwa, beera ng'okyettanira, beera nga mwana wattu okijjumbira okukikola. Kati agambye nti okusiiba arafa kisonyiyisa. Arafa bwebanga ekusanzeewo togayaala, wabula obeera nga mwabo mwana wattu abagisiiba. Yagasawo n'agamba nti wa yawmu ashura, wasuila alayhi salatu wassalam an sawmi ashura, yabuuzibwa alayhi salatu wassalam ku kusiba olunaku lwa ashura. Olunaku lwa ashura lumanyiddwa lubeerawo era nga bw'olulira naku lwa 10 mu mwezi ogwa Muharram, nga gwe mwezi ogusooka mu myezi egy'Obusiraamu. Naku olwo lwa ashura alayhi salatu wassalam yagamba nti faqala yukaffiru sanata almaadiya, omuntu alusiibye Allah amusonyiwa mwana wattu ensobi ez'omwaka ogwo oguwedde, almaadiya, obukoze ekyo obuyise. Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga mwana wattu amusonyiwa. Kitegeeza nti nabwo bulungi bwa bbeeyi. Alayhi salatu wassalam yawmu ashura eyo yagenda mwana wattu
okutuuka qadima al-Madina yatuuka e Madina n'asisinkana abayahudi ng'olunaku olwo balukuza ng'olunaku olwo balutwala nga lwankizo lwa bbeeyi era nga balusiiba n'ababuuza lwaki mulusiiba ne bamugamba nti olunaku olwo lulungi lunaku tulwagala nnyo olwo lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga amutaasa kwani ku Firauna la'natullahi alayhi abeera nga amutaasa ku Firauna Allah kyava agamba sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti nabiyullahi Musa asinga kukwata ku nze oba asinga kukwata kufa abasiraamu okusinga mmwe kyava alusiiba era alayhi salatu wassalam olw'okuba ebiseera byonna tukubiriza yagambanga nti khalafu lyahuda wannasara enkola ey'omusiraamu eteekwa okwawukana ku eyo y'omuntu atali musiraamu naye kyannaku okuba nti ate ffe tukoppa bakoppe olwaliwo bafuuse kyakulabirako gye tuli okwebaka kwabwe ennyambala yaabwe okuwasa kwabwe okuziika kwabwe tukoppa bakoppe so nga alayhi salatu wassalaamu ebiseera byonna tugambanga mubaawukaneko olabe okukuza ekirevu yagamba nti mukuze ebirevu byammwe mwana wattu gwawukane ku bayahudi n'abanaswala n'atukubiriza okuba nga tuleka ebirevu byaffe bikule oba tusaleko masulubu kubanga ate bo babikola opposite we bo basalako ekirevu n'akuza amasulubu n'ebirala so kitegeeza nti tulina okwawukana ku bo ennyambala eyaffe erina kuba yanjawulo ey'abasiraamu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo alayhi salatu wassalam yabasanga basiiba olunaku lukalu lwa 10 kyava agamba nti Allah bw'anaabandeseewo n'ampangaaza okutuuka ku mwaka ogujja la asuumanna ttaasa nja kusobola olunaku olw'omwenda ono yabasanga basiiba lwa 10 lwokka Ashura n'agamba nja kusobola olw'okumeka n'olw'omwenda era yesu lwaki ojjasanga nga Ashura erina ensiiba za mirundi 3 imma okusiiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi oba okusiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu oba okusiiba olw'ekkumi lwokka naye nga togisiiba yokka n'asiiba olunaku lwa Ashura lwokka kale nga lwa 10 lwaba asobodde naye tagaanibwa kitegeeza nti obwo bulungi weebuli kwoyo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asobozesezza sempeera ezo nnene kikolwa kiriko empeera nga nnene bw'obanga ofuddeyo okubeera nga mwana wattu okikola so awo tulabyewo okusiibazibwa kwa mirundi 3 okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi ne tulabawo okusiiba Arafa ne tulabawo n'okusiiba yawmu Ashura bwe yamalirizaawo yagenda ku nnamba 43 n'agamba nti siyam 6 ayami min Shawwal siyam 6 okusiiba ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal n'agadde obibuuka bino kuba biri mu maaso naye nenga kagende ng'ekitabo kikola ki bwe kitambula sobole okuba nga tubiganyulwamu nabyo tubimanye bya bulijjo bitukubirizibwa okubeera nti omuddu tobigayaalirira oba oliawo bwe twaguliranga zino ennaku 6 ezoogerwako ez'essittati nga zisiibwa bawalimu era nga nti ezo z'abaseeka ezo z'abawalimu nga bantu bangi okuba olumala Ramadan nga baseesonyiwa naye hadithi egambako nti z'abawalimu teri bujulizi mugenda kugamba nti zisiibwa bawalimu bokka wabula za buli musiraamu asiibye Ramadan era ayagala obulungi buno butya agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man saama ramadana omuntu yenna asiiba Ramadan abaffe Ramadan esiibiddwa bawalimu bokka Shawwal oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal omwezi gwa Shawwal gwe mwezi ogw'ekkumi oguddako oluvannyuma lwaki wa Ramadan omwezi gwa Shawwal gulina ennaku 30 oba 29 kati gwe weetaagako ennaku just 6 zokka z'oba bw'ozisiiba ezo 6 ng'ozigobereza ku Ramadan ku 30 ge wasiibya aga Ramadan oba 29 ge wasiibya aga Ramadan ogoberezeeko ennaku 6 bw'ogoberezaako ennaku 6 alayhi salatu wassalam yagamba nti kaana kasiyami dahar omuntu oyo afaanaganako ng'asiibye omwaka mulamba la ilaha illallah ennaku 6 bw'ozisiiba n'ozigobereza ku zino ennaku 30 tuke twagambye nti okusiiba olunaku lumu luzitowa ennaku mmeka 10 kati gali gabadde nga 3 tutwala 3 then na wano 6 z'ennaku 6 by'ennaku 3 mu mmeka 3 obulungi obulaba bw'okufuna so kitegeeza nti okusiiba ennaku ezo kya bbeeyi okusiiba ennaku ezo kya nkizo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba tusangizaawo omwezi gwa Ramadan ne tugusiiba tugezangako okugoberezaako ennaku emmeka ennaku 6 nze ayogera bino Ramadan eyinza obutansangawo oba gwe eyinza obutakusangawo naye nga wadde oyagala eso bw'ebanga ekusanzeewo ennaku ezo 6 obeerangamu abo mwana wattu abazirulunkanira era abazisiiba
ezo tuzikomezaawo. Namba 44 yagamba nti qiyamu layla, abeeranga ayimiridde ekiro kiramba, abalibwanga ayimiridde ekiro kiramba ng'okimaze oyimiridde osaala. Ekitali kyangu, oyinza okuba nga tokifunangako chansi, si kyangu okuyimirira kiro kiramba, olina okwebaka okoowa, naye wano oyitira wano kusaala salatu isha imujjama, mano gisaala saala ne imaamu wo omwana wattu paka imaamu lwanamaliriza watola salamu, gende waka weebake, naye obalibwenga mwana wattu asadde ekiro kiramba ng'okimaze oyimiridde. Namba 45 yagamba nti al-umratu fi Ramadan, omuntu okukolera umura mu mwezi ogwa Ramadan. Umura muntu nabeeranga mwana wattu agenda al-umratu fi Ramadan n'agikolera mu mwezi ogwa Ramadan. Yes, umura essaawa zino mubalaba bakadde baffe, Allah subhanahu wa ta'ala abaddu agenza abongera obulungi. Edda we twakulira nga tumanyi kimu hijja naye olwaleero mwana wattu umura abantu kumpi mu Uganda buli mwezi waliwo abagendayo, buli mwezi waliwo abagenda, abantu basasula bagenda, buli mwezi bagenda. Bano babavaayo abalala nga beewandiisa, bano babavaayo nga abalala beewandiisa, bagenda bugenzi bajjumbidde. Kati umura eyo ey'omwezi gwa Ramadani ate enzito okusinga ekoleddwa mu myezi gino emirala. Myezi gino emirala ekkirizibwa era omuntu bw'agikola agifunamu empeera, naye ate gy'akoledde mu mwezi ogwa Ramadani yeesingako obuzito, kubanga hasiba zamaani wal makaan, okusinziira mu kiseera mwana wattu wagikoledde nti mwezi gwa Ramadani. Omwezi gwa Ramadani gulina enkizo yaagwo. Kati omuntu akolera mu umura mwana wattu kyabbeeyi nnyo. Ayagamba alayhi salatu wassalam, yagamba nti umratun fi Ramadan, yagamba nti umura y'omwezi gwa Ramadan ta'dilu hajjatan, yagamba nti yenkanankana hijja. Umura y'omwezi ogwa Ramadan yenkanankananga hijja, kibeera ng'omuntu agenze n'akola hijja, oba n'agamba nti oba yagamba alayhi salatu wassalam hajjatan ma'i, abeeranga akoze hijja ne nabbi sallallahu alayhi wasallam, abeeranga akoze hijja ng'ate hijja eyo tagikoze yekka, wala agikoze naani? N'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Tolaba nti kyankizo, tolaba nga kyabbeeyi omuntu okukola umura mu mwezi mwana wattu ogwa Ramadan, kyabbeeyi era mwana wattu kizito nnyo, kizitowa. Teta wano hadithi endala n'agamba nti man taafa bilbaiti, omuntu yenna agenda mwana wattu n'alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'asaala n'eraka bbiri, kaana ka'adiri raqabat, afaanaganako nga mwana wattu atadde ensingo oba atadde omuddu, abeeranga atadde mwana wattu omuddu. Kitegeeza kyabbeeyi omuntu okwerekereza n'agenda n'alambula ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abanga akuwadde obusobozi, yatera omusiraamu mu bintu by'olina okuyaayaanira, mu bintu by'olina okwegomba okukola mwana wattu ye hijja oba umura, okutuukako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nyumba. Ekyewuunyisa abaddu Allah bawadde ku busobozi ne bagendayo, ate be basigala beegomba ekyo, obasanga baddinganaga nti nange ndiddayo ddi, beegomba okubeera nti baddayo bakole hijja, bakole umura n'ebirala. Mukkirize tubeere nga tusooke tuwummulemu katono ayaziina amalirize okwaziina, ate tulabe tugenda okukoma. الله أكبر.
barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair. Oluvannyuma lw'okwazina katwongereyo ekikolwa kimu kale tubeere nga tumaliriza darusu yaffe ey'olwaleero. Namba 46 yagamba nti ekikolwa ekirala nga kiriko empeera nga nnene, yagamba nti alhajju almabrur, yagamba nti hijja ekkiriziddwa, hijja ekkiriziddwa mu mirimu ng'omuntu bw'agikola oba ekikolwa nga bw'akikola nga kirina empeera nnene mwe muli hijja. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe ku busobozi tutuukeko ku nnyumba ye tukole ku hijja kubanga kya bbeeyi era nga kirina empeera nga mwana wattu nnene. Agamba alayhi salatu wassalam, yagamba nti man hajja, omuntu yenna bw'akola hijja, falam yarfuth walam yafsuq, yagamba nti omuntu bw'akola hijja n'atagyononeramu n'ateedibaga n'atakoleramu byonoono, yagamba nti rajaa, akomawo kayawmi waladatuhu ummuhu, akomawo ng'olunaku maama we lwe yamuzaala, amakulu nga talina biki byonoono ng'asonyiyiddwa. Omuntu okukola hijja entuufu n'atayonoona n'ateedibaga akomawo kayawmu waladatuhu ummuhu, nga mwana wattu afaanagana nga bw'olaba maama we mwana wattu olunaku lwe yamuzaala nga talina byonoono. Kitegeeza nti hijja gwemu ku mulimu omusiraamu gy'okubizibwa okubeera nga mwana wattu wettanira, weewuunya abafunye ku busobozi mwana wattu ne bagayaalira omulimu ng'ogwo, n'omusaaga nti ate ekikulu nandigenze naye ate emirimu gyange ngirekewo, ne beekwasa ebyenjawulo. So nga abantu bangi bambi bakaaba, abantu bangi bambi basaba Allah tutwaleko e Makka, Allah naffe twagala ku hijja naye nga tebazifuna, naye omuntu n'afuna chansi ng'eyo n'omusanga nga agiragajjalidde nga tafuddeeyo kuyo kubeera nga akikola. Baganda bange tufeeyo okulaba nga omulimu ogwo tukutwala nga mwana wattu gwa bbeeyi. Agamba walhajju almabrura, walhajju almabrur, yagamba nti ne hijja ekkiriziddwa, Allah gyakkiriza, laisa lahu jazaa'un, terina mpeera ndala yonna Allah gyagenda kuwa muntu illa aljanna, terina mpeera oba Allah kyagenda sasula muntu oyo agikoze Allah n'agikkiriza illa aljanna, okuggyako ejjana. Hadithi zombiriri muttafaqu alayhi, hadithi ezo mwana wattu ntuufu tezirina mwana wattu mutawaana. Kitegeeza ntufeeyo okubeera mu abo abettanira hijja, abettanira okusiibako nga bwe tulabye mu darusu yaffe ey'olwaleero. Ebyo ebimu ku bikolwa tukomye ku namba 46. Allah bw'anaaba atuwadde ekyengera eky'obulamu n'obusobozi tujja kuba tutandikiraawo. Ensonga gye njagala okusembyayo, waliwo enjogera ennaku zino eri ku mutimbagano kuno kwabo ababeera ku mugiraba, egamba nti omanyi muli bakujjukiza, ne bagamba nti omanyi twerabira nnyo. Si bwe kiri, twerabira nnyo nga tusaana tujjukizibwe. So nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina, Allah agamba nti mujjukize wa mwejjukanye kubanga okwejjukanya kugasa mwana wattu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala kubagamba nti abanga abaddu ba Allah, la tasubbu ddahari, temuvuma omuki omwaka. Omusiraamu tokkirizibwa kuvuma mwaka. Olwaleero tubadde mu nnaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1445. Kitegeeza nti twayingira dde omwaka ogw'obusiraamu era gutambudde tulera mu mwezi gwa mukaaga. Kati kinaaba kya nsonyi, onoobeera kagwensonyi oba oluusi na butamanya bitambula okusanga nga naawe olimu abo abasagambiza ng'akimezezza okwenjala, anayo tukusanga oyita kuli wenna weeyagala. Ganda nti ayita kuli ng'embuzi eyasizza ekibya. Ganda balina obugambo bwabutamu naye kale n'ebirala. Kati ng'ayita kuli yeeyagala, yenna nayagamba tukumazeeko tuwonye ekyaka mugukulike. Nze munnaye temunkulisa omwaka mbadde sirwana nagwo, kuliko omwaka era biki abange nedda. La, Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithul qudusi Allah yagamba nti yu'dhini ibn Adam, ekigambo ekyo kakyandikumaze. Allah yagamba nti yu'dhini ibn Adam, omwana Adamu annyiiza, omwana Adamu annakuwaza. Man anta wa man ana,
nzaani gwani okubeera nga tusobola okwesowolayo ne tunyiiza Allah ne tunakuwaza Allah. Allah yagamba nti yasubbu ddahar, annyiiza annakuwaza bw'avaayo n'avuma omwaka. Naga nti ekyaka kino sikirabanga nkyekokkola. Oluusi ayinza okubaako mwana wattu ebizibu byafuniddemu, gamba ayinza okuba omulimu gwe gwasaanawo, ayinza okuba bali akola ne bamugoba, ayinza okuba yafiirwa, ayinza okuba obufumbo bumufiiridde, ayinza okubaako n'emitawaana gy'afuniddemu. Naye eyo si nsonga kw'osinziira okubeera nti mwana wattu ovuma omwaka. Olw'ensonga byonna ebizze bikutuukako, olwedde Allah tabaraka wa ta'ala kadi katabahu Allahu lak, Allah bikuwandikako dda nga birina okutuukako. Era obanga avuma Allah olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ebijja bikutuukako, Allah musarriful umur, Allah yakyusakyusa ki, yasuusa mwana wattu embeera. Allah yaleeta byaleese, yagamba nti yasubbu ddahari wa ana ddahari, avuma omwaka ng'atenze mwaka. Uqallibu layla wannahar, Allah yakyusakyusa emisana n'ekiro, budde bwabadde bwa misana. Ani abuzibiza kati essaawa zino twogerera mu kiro? Huwa Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ani agabirira abantu? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ani asalawo omuntu afe? Ye Allah. Ani asalawo omuntu agaggawole? Ye Allah. Ani asalawo omuntu azimbe ennyumba agimalize? Ye Allah. Naye osanga omuntu awandiisa akatabo ng'awandiisa lisiti y'ebizibu byafunidde mu 2023 naga nti bino wammanga by'ebizibu. Waliwo omwaba baatukulembera yali muwalimu, yafuna accident ku mulimu ne bamugoba ne yamuza ku mulimu gwe, kati asanga omukyala ng'awandiisa olupapula n'agamba nti bino by'ebizibu bye tufunidde mu 2020 kyakulabira ku 2023. N'agamba nti bino ebizibu mulaba kino bawange bamuwumuza ku mulimu, bawange yafuna accident. Ng'alaba bwegamba ensonga ezo bwaziwa, bwegamba azisinziireko abeere nga aselebulatinga, abeere nga naye ajaganya, abeere nga naye avuma omwaka. Naye ate omwami ekyewuunyisa ng'omukyala bwe yabiwandiika, ye omwami bwe yajja yakwata bukwasi kalaamu n'agamba zino zennyini ensonga kwe tulina okusinziira twebaze Allah. N'agamba esooka nafuniramu accident, nze saafa be nali nabo baavu. Alhamdulillah, nakwebaza Allah ndowooza olaba. Ono abiraba bulala n'ono abiraba bulala. Naga ekirala Yesu bampumuza ku mulimu naye baasigala bansasula ate nga sikola. Kyengera nina okwebaza Allah. Olaba kati gyali okubeera nga yajtahid nafsahu, alwanisa omwoyo gwe fi ta'atillah, okubeera nga agondera Allah wa rasulihi n'omubaka we Muhammad alayhi salatu wassalam, n'okubeera nga agezaako yeewale yeesambe mwana wattu ebyonoono. Tuula wansi saawa nga bwesikale ku mwaka nga bwe gutambudde nga tonnaba gwekokkola, weebaleebalemu muhasabatu nafsi, weebaleebalemu nti omwaka omulamba gulimu esswala 1825, esswala 1825. Weebuuze mmeka z'osaalidde mu jama, mmeka ng'osaalidde mu jama, mmeka z'osanzeeko takbiira esooka, mmeka nga mwana wattu tozisadde kikeerezi nga tozikeereyezza. Ye lwaki zookereza wazikeereyezza? Ensonga wali olaba mupiira, ensonga wali oli mu firimu, ensonga z'ogenda okuteekawo nga nnafu. Weebuuze bwezi bumeka bw'okoledde mu mwaka nga Allah yabugamba. Birungi bimeka by'okoledde mu kuba kwebalaabalamu mu mwaka nga bwe gutambudde nga tonnavaayo kujaganya, n'ekirala kimanye nga tonnajaganya nti kabbuli yeesembedde, kabbuli esembedde. Allah subhanahu wa ta'ala be yateekateeka okufiira mu 2023 wallahi bagenda bazingako ebyabo. Leero baziise n'ekya bagenda baziika paka ku lunaku olusembero ddala olwasatu mu olumu bandiwona bwe bajaganya bakuba fireworks nga waliyo gwe babika nti onaagenze. N'enkeera nga lumu January 2024 waliwo abagenda okuba nga baziikibwa, waliwo okuba nga Allah abatwala. Mumanyi ki oba ogenda kubeera mu abo? Mumanyi ki okubeera mu abo? N'essaawa zino omuntu bali awo bonna beeraba, abantu tweraba nga tukyali balamu nnyo. Era omuntu omusangaga nti 2023 nzikiriza nsaze agaanye, sisobodde kugulira ku kapoloti, nyumba ennemye okumaliriza, naye 2024 oyo ye wendikangezeeku kanfungize kanyongere okwerekereza, naye nga gwayogera ebyo malakul mauti wekusaasira. Allah ayongere okusaasira n'okusonyiwa mukadde waffe Sheikh Ismail Ankata, saballahu musonyiwa musaasire. Yagamba nti osanga omuddu ng'ali ku sayiti ye yazimba ennyumba ng'agamba mulete seminti, mulete bino, ng'agamba bazimbe ennyumba ye bagimalirize nga malakul mauti wemusekerera. Leero si lwakusatu ngega nti no olwokuna munone nkyagenda munona, naye kwegamba yeetabimanya ali bize nga bwe kwitako ekuseka n'okusekerera nga mulengero ono
ng'amenyeka n'eddunia n'aleka n'ensolo lw'ensonga ali ku sayiti ye n'aleka n'ensolo lw'okubagala agule poloti n'aleka okukola ebituufu idhan ibadallah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala enneeyisa eyaffe kumanya abawalimu baamanyirwa okubayombesa baamanyirwa okubakkakkanya mu mbeera zonna kuba olabeera abasiraamu abadde babagamba ku bya Christmas era ne bava ne bayombesa seba abawalimu neseeka mukisussa biki kale era nga boolaba la ilaha illallah ekyewuunyisa abatali bo olwaliro akatambika endabye kamusumba omu ng'agamba bannange Christmas teriiyo tebangayo olunaku olwaliwo abamusinza njuba era ng'enjuba ebo bagamba mu lweyazaaliwe simanyi lweyategekebwa era nga balujaganya bo bennyini bali mu nsonga zaabwe ekintu bwe bakirwaniramu beekubiramu ebikonde byabwe ate nga bulawe sahaba ogamba nti wamma lutuufu era naffe tulina obbayambako man anti gwani so mulimu ebintu nga bifu ddala bifu nga tobirinamu mugabo yadde n'akatini bwekati ng'olina byesonyiwa naye abantu subhanallah kati n'ekyomwaka baga nti olukalo olusooka lwaffe naffe tulina okujaganya bannange tubadde ki titugobera ebitali byaffe tulekawo obutulizi obutuufu ne tugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe mukkirize n'ebigambo ebyo tukomaawo saba Allah kusonyiwa ensobi tukwamu ng'abatonde kubajjukiza enkya lwakuna mufu abeera asobodde okusiibako kirungi lwakuna ate lunaku lweru kuba tosobodde kusiiba nnaku zisooseeko kale siibayo olwekyanga lunaku lweru kale ofuneyo ennaku 10 kuba olumu lusowa ennaku mmeka 10 ate obeere ng'osibye lwakuna alayhi salatu wasalamu yakola ki lwe yasiibanga kubanga emirimu gyaffe gyanjulwa mwana wattu buli lwakuna ye yayagala emirimu gye gyanjulwe wahuwa saim na mwana wattu yasiibye subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh